ya ayo kaba bosoko birenga boto tegeza sebo ensonga ezekusa ku Matayo tuno mu Juni owekagade nkakasa bulungi nti abasinga obungi mu misinga nnyo naddala intro eya mwami Matayo tuno mu Juni omusajja eyanjulanga n'agamba nti yenze Matayo tuno mu Juni owekagade kale n'olwaleero nno nze buteesaga okusobola okuba nti tubaako ensonga emu bbiri ssatu ze twagadde okubanga tugabanako naawe osobola okubanga omanya kyekiisofa ekiyinza okubanga kiriwo naddala mu kadde kano ekikulembera byonna kye neetaaga okubanga lwakiri mukwano gwange nkutegeeza kwe kuba nti Matayo tuno mu Juni mu kaseera kano njala nkutegeeze mukwano gwange atugoberera akyali mu mikono mukwano gwange egy'ab'obuyinza bakyamulina era mu kkomera gy'ali naye abantu baffe lwakuba nti emirundi egimu sijja banenya abamu programs ezimu ziyinza okubanga zibayitako sometimes nga muli busy sometimes oba oliawo n'okwerabira kubeerawo naye nakibagamba nti kijja kubanga kyanjawulo ensonga yonna gy'owulira nti nnene n'obeera nti ogiwulidde ku Matayo tuno mu Juni please muveeyo mubeere nga mutubuuza tubeere nga tubabuulira naye abamu mugenda ate okujja gye tuli olinga abula nakukaaba maziga kale lwaki bulijjo temutugamba lwaki bulijjo mutukweka nze mbadde ndi ku mukutu bwe guti ne batugamba nti Matayo n'okubeera nga nobagamba nti okay fine wabudde ku mukutu ogwo naye eyabyogedde yabaddale kale simanyi naye omuvubuka ali awo kakati lwaki owuliriza bootategeera bulungi lwaki owuliriza n'okutwala ebigambo by'omuntu gw'oteekakasa bulungi ate nga twamala dde okubanga tubategeeza nti emikutu emitongole egirina okubanga gibawulira exactly kiba kifa ku Matayo tuno mu Juni omulanzi emikutu gamba nga ogwa Coast TV ogwo twagamba guteekeddwa okubanga lwaki guba musaale okuba nti gwe Munnayuganda oyambibwa osobole okubanga bw'oti omanya sofa ki ekigenda mu maaso naye bangi gye muli eyo ne ku mulundi guli gwe nasemba okubanga nze gye muli nakibategeeza wano era n'okujja kwange kyali kisusse nnyo abatuke bagenda kumutta abatugambye ebuzili mu bijja luddawa Matayo tuno mu Juni tukibagambye nti ali mu kkomera abamuteeka kigo so nge bagenda maaso n'okubanga bawuliriza emisango atule butya banasobola okubanga batono bamuyimbula era awo ngenda okuba nti nkutambulizaamu ku lunaku olwaleero kikuyambe okubanga lwaki yotegeera sofa ku mbeera nga bwefaanana mu kiseera kino naye nga sinabana kubanga mbatwalayo nnyo tugenda kubanga twogera ku bubbi waliwo obubbi obukutteyo akati mu kiseera kino era nga wano ngenda kubanga mbalabula nnyo naddala mikwano gyange mmwe abatugoberera muleme kubanga mufuuka ba victims olw'ensonga nti buli awabeera ekisoomoza ate wabeerawo abagufuula omugano saawo nawe ngenda kubanga mbabuulirawo musobole okubanga mikwano gyange temuzigwamu naye fonna njagala kusooka kubanga mbategeezako mbutongole nti gye emirimu gyamwe Matayo tuno mu Juni newankubadde ng'akyali mu mbeera ya busibe si busibe ali ku alimanda bw'obeera ku alimanda nga tebannaba kuba nti bakusalira n'olwekyo tugamba nti kale bakutereseeyo naye baba tebannakusalira nti ddala kati osibiddwa naye mbadde ngezaako kwagala kuba nti nkutegeeza gwe munywanyi wange atambula nange nti mwami Matayo tuno mu Juni emirimu gye gyo tukyalwana nnyo okulaba nga lwakiri gisigala nga gitambula kinnawadda abantu babeeru be mbanyi obulungi ddala be yali agezaako okubanga ayola nsuubira nti olulimi abasinga mu lutegeera ali agamba nti olumu okosa olulimi ate nga lunene olusi lunene kigambo kya bulijjo nti abantu gamba nga bano abeeru mwami Matayo ebbanga ddene eribaddewo nga abayola abantu abo tukyalwana nnyo okulaba nga bambi bafuna kyonna kye balina okubanga bafuna newankubadde okusoomozebwa kwongako kubeeramu tetusobola kubanga tukigaana naye tulwana bwezingirira okulaba nti gye emirimu gisigala gitambula kinnawadda kale nti abaana baffe abali mu kubanga basoma amasomo gamba nga aga kompyuta ne basigala baabwe nga bali ku mulimu gwe gumu ogwo okulaba nga basobola okubanga bafuna ekyo kyennyini exactly mukwano gwange ekyabaleeta tulina n'abaana katugeze baana abasiba enviiri twabyogera ku wano ebya cosmetology ebya hair dressing n'ebiringa ebyo abakyali emisomo egyo mwe bali nakugambye babigako luli nti waliwo lwakiri abafaanana okubanga bo baakuguka so kati ate ng'omukisa gulina okubanga guweebwa bannaabwe abalala ababadde bali awo katugaze nti no mu kiu nga nabo balindiridde okulaba nti chansi yaabwe etuuka kale bwetyo bwe tuli okutwaliza wamu nkiddamu nti ebisoomooza byo tebisobola kubanga lwakiri bibulamu byo tebisobola kubanga bibula tebisobola kubanga bibula naddala ku bantu baffe abalinga abo naye nga nkakasa bulungi wali sapooti yammwe kubanga bangi musobodde okubanga musupportinga kitongole kya Matayo Foundation nga musupportinga naye nga temukakiddwa n'abamu nga temusoose kusabibwa naye mulina okifiiringa bufirinzi mutima waliwo emikwano gyange abamu nga mwami Matayo yali yabakolera ku nsonga zaabwe era n'azigusa abo kati bajja kusiima waliwo abamu be yakolera ku nsonga zaabwe naye nga tezinnaba kugukira ddala bulungi naye nabo ne bateekamu kye ne bagamba nti akatuteekemu tusupportinge emirimu gya Matayo bw'alivaayo alitandikira we yakoma nange asobole okubanga bwatyo nno nkolako buteddeza kati ngezaako kubanga nkuwa status sofa
ensonga ey'ekitongole kyaffe kino ekya Matayo Foundation wamu n'ekya Life for Tomorrow musobole okubanga mufuna ekifaananyi ekijjuvu ku mbeera bw'etyo nga bw'eri. Nkugambye nga sinaba kubanga nkutwala okutegeera ki ekiri ku Matayo tuno mu Juni olunaku olwaleero n'okutegeera avaayo ddi kubanga no kibuuzo nkakasa nga kinene bangi mukirina ate era nga ddala mukirina lwa mukwano. Buli kadde olina omugamba nti katulindeko ng'ennaku z'omwezi 9 obeerera nnaku za mwezi 9 kino nakubuuza kalwe biki ebivuddeyo n'omugamba linda lwakusatu n'agamba nti sooka ina olwekyo mikwano gyange nkakasa nti you deserve okubanga ofuna information ekwata ku Matayo tuno mu Juni kyekiriwo naye nga njala kubanga mbazaamu amanyi temweraliikirira ne ku mulundi gulina kibagamba nti yadde Matayo kituufu embeera gy'alimu yo nga yo kye bayita stress y'amaanyi naye nga stress weewaawo teri muntu asobola kubanga agumiikiriza komera naye ate ye eyeegatta bingi egatta stress gy'alina nti ali mu mbeera ey'okubanga teyeetaaya atasobola kwesalirawo saawa z'alina kwebaka z'alina kuzuukuka obudde bamugerera bugerere atayinza kwesalira okugamba leero kansule mu mbeera bweti nti kaneezika epira obweti atasobola kubanga yeesalirawo kati ekimu kuba stress ye ng'omuntu ekirala buli lwatuuka okubanga alowooza kuba n'abaana benkugambye abeeru akwegamba ate ekyo kimukuba wala nnyo lwaki nakugamba ebimu ku byasinga okubanga bwakyakiririzaamu kwe kulaba nga lwakiri aba ne impact oba olyawo eri community efaananako ng'eno ddala bano betwogerako nga babeera marginalized n'abantu abamu kati buli lwabeereyo n'abuuza naye kalosooka onkakase ekyogamba abaana bakyasoma naye sooka onkakase okubaliisa mukyamalako bulungi olirandira odi abaana abo ebasula tannaba kubanga abazoganya n'omugamba yatuzoganyamu naye twamusasulayooko omwezi n'awuliranga ggwawo kwegamba ebyengezaako kubanga nkubuulira munywanyi wange ebitonotono embeera ki gy'alimu naye nga ngambye nti temweraliikirira nnyo olw'amawulire amalala ge ngenda okubanga mbawa naye nga sinaba kuba nti ntuuka ku mawulire ago nsaba tukkiriziganye ate mala okubanga ndabula gwe mukwano gwange atulaba ngambye akamala okuba nti ndabula gwe mukwano gwange atulaba obudde buno lwaki nkulabula bangi bafunize victim olw'ababbi nkiddamu nti awali ebizibu waliwo ate yo mulala akozesaawo ng'omukisa nga bwolaba ababbi b'ensangi zino bategera butegeeze nti okuzika kuli luddawa nti wali eri egindi bagenda ziika wali eri empi gyawe mukoona kati mu bano gwe boyita abakungubazi abazze okuziika mulimu 20 go nga gabbi nti bo bakolera wali bizibu ne bamanya osobola okuvaayo ne kabbajaji bokisa kitegedde bwe kanale mujja kubanga ovaayo ne kandibaga k'omukyala akati nene embeera mu Matayo tuno mu Juni gy'alimu eviiriddeko bakyala kimpadde okubanga babba bannayuganda njagala kuddamu kuba nti mbalabula bannayuganda bannange yonna gye muli eyo naddala abakkiriza Matayo tuno mu Juni mu abeetaaga services ez'amu Matayo tuno mu Juni njagala kubategeeza nti naffe abali mu kitongole abamuyamba ku mirimu gino kye tulinako obusobozi okubanga tukuyamba nakyo wano njagala mumpulirize bulungi muleme kufuuka ba victims ababbibwa kubanga olwedde waliwo ababbiddwa nakati bakaaba maziga naye nga nkibagambye ebbanga ddene nti wetegereze n'ennamba z'essimu ze tukuteerako wano kati mbadde nkulaga nti naffe abali mu kitongole kya Matayo Foundation awatali Matayo in the absence of Matayo kye tulinako obusobozi ng'ojjako gamba nti tugezaako okuyamba ku baana bano ngaye mukitegedde naye kye tulinako obusobozi ku ggwe maama wange ali London gwe kyali wange ali Japan kye tulinako obusobozi kwe kukwata products za Matayo ne tuzikuguza n'otugamba nti njagala ngabo ya Falaawo ennene ne tukugamba nti kebera mu bokisi kitegedde mukyala Babula n'akebera n'akuwa engabo mpe entono sente sirina bulungi n'otwala entono mumpe ku bikomo ebyo by'ababedde ne tukuwa ebikomo by'ababedde mumpe ku bino ebitandika n'ofuna nze njagala mpeta nga tuzikuwa ebyo tubirinako obusobozi kubanga tubirinako access n'osobola okubanga bwotyo weekuuma obulamu bwo naye ekikwatagana n'okuyambibwa nti kukutunulamu tetukirinaako busobozi kati kino kyekiriwo bangi abatonzewo mba buyita batya TikTok account ndowooza naye ne baziteeka mu mannya for example Matayo Foundation kati gwe buli lwoscrollinga bwoti n'ogwa ku Matayo Foundation n'eddoboozi ng'owuliralira Matayo tuno mu Juni bambi osabbala n'ogamba yono owaffe era obubaka obuli mu ddoboozi kubanga baliteekako nga lyadde kikanga 5-7 era ng'owulira Matayo tuno mu Juni mwennyini ayogera n'okumulaba olumu vidiyo bagikulaga ng'olaba Matayo ne bakuwandiikirako bw'obanga oyagala kuyambibwa kuba ku nnamba y'essimu eno ennamba ezo batyako zonna zaabubbi bafere ngenda kukulaga ennamba z'essimu ziri 2 zentera okukuwa nti woba weetaaga ekya Matayo Foundation kyonna zino ennamba zoba weekwatako waliwo etandika ne 0706 eyo y'ababbi
wala musajja mukulu omu ye kati wiki nambe eweze yankubira sawa zalinga 12 no zali sawa zigenda mwemu bila siba ngamba mwami Kawule n'ebintu byammwe kunza ate kiki omwana okuva sawa 7 mungamba ali mukuba jobude akati buzibye kyokka buli lwenkube essimu mungamba nti mulinde ko jamu abadde mungi kunza ate mwana kimuzeeyi wange sawa zabadde mukaaga ne mumbulira buli kimu saa 7 nenteekako sente nga njagala sawa kunza hata asoko olumpe wasindisa sente nti ye ndi wasindisa sente mmeka tina sendise 7 kitundu kitange bwatu ziyangamba 7 kitundu kunza konze nga balance yanga nti balance ngenda mu bawanga batusize sawa yange konze katolo balance bakubanja mmeka nti 7 kitundu kubanga bangambye amasawa ga 15 era we nali nagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah mu bintu ebyababedde products ze tulina ni sawa mweziri toyina jojja kufuna ku 15 kajibere 3 wallahi teziri ezo sawa teziriyo ne bajiba 4 esawa y'ebirungo ebyo teriyo mu kitongole kya Matayo Foundation kati no bamugamba ya 15 nasasula ke 7 kitundu alinda sawa ye bagituuse sawa 7 asendise sente sawa mwenda omwana achali mujja mugumikirize sawa 10 achali mujja naye kati basimbudde zawera 12 kitundu nga tebakyakwata kati atankubira kati mubuza tata esimu yangu ojijjewa okunkubira nti bulijjo mbadde njirina kati ate eri wajijjewa gye wakubyeko n'osindika ne sente ati nagirabye ne mugamba nga n'amanya geereeta bannange nsaba tuyambagane n'ennamba z'entera obbawa bwetereeta lwakiri Matayo tuna omujuni erinnya lyebeereeta ejja kuleetera Kawule Suleiman njagala nkutereko ennamba zetwogerako mukwano gwange eyo gyolaba ya MTN eyo nze ngikwatira ddala nze nkomunikatinga nammwe gyolaba ya Airtel mukyala Babura mu kitongole kyaffe ekya Matayo Foundation eyo yagikwata zeze ennamba ziri bbiri okujjako olw'olumu olinga twogedde nansabe ya Airtel ate ne muwe yange ya 0702342526 naye nga zeze ennamba awatali ennamba ezo mbeegayiridde mikwano gyange please temugwe mu bitimba ebyabafere kakati nno ezo akaunti eziri ku TikTok zenkugambye eziri mu L40 oba eziri mu Matayo Foundation sizimanyi muwendo naye mbeegayiridde temubbibwa then kati abalala bo bakoze eki njagala ngezeko okuba nti nkulaga eyo communication yange n'omu ku bakama bange era mmwe yalina wabweru wa ggwanga gwolaba oyo gwetwabadde tunyumya era nasindikira eddoboozi ngamba nti akati bulijjo tumanyi nti nno tuli mu L40 era nga ne Matayo aba ayogera atugamba nammwe tusinzira ku Life for Tomorrow kati ate mwatuwadde message welcome to Life for Tomorrow Foundation kati ezo message zolaba nazo zigabwa era ne bakuwa ne WhatsApp namba nti yiyo oba ne bagamba call direct sobola tukubira okubizo bajjangu ku WhatsApp enamba y'essimu gye mulabaawo y'ababbi tetulina kitongole kibayita Life for Tomorrow Foundation tulina Matayo Foundation ne tubeera ne Life for Tomorrow L40 nsaba mikwano gyange abalungi kano mukatwale nga kansonga tuyambagane buyambaganyi nkiddamu tetulina kitongole kibayita Life for Tomorrow Foundation tuyina Matayo Foundation ne tubeera ne Life for Tomorrow kati ago gabbi eyo ennamba gyolabaawo nkiddamu nti y'ababbi bwe kibanga bakusindikidde message yonna efaananako bwetyo welcome to Life for Tomorrow Foundation nkwegayiridde ago gabbi ganyazi era nandibadde nkusaba gwe wenna kati wano mbasaba busabi bwe bakusindikira message efaananako bwetyo bw'oba ng'olina ejjembe namuzinda kati mbasaba busabi tukwatagane kaibino tugenda bijjamu omuzannyo katubiteeke ku level eddako oli bwakusindikira message eyo ng'osuza namuzinda oba ng'olina lukwata musindikire omuntu akuwadde message eyo kati omala omusindikira onzibireko nange mbeeko ekirala kyensindika bwe tugenda abantu bano okubanga naye njagala kubasaba mikwano gyange tubere vigilant kwena ensonga ennamba oziraba nzikuteereddewo 2 MTN nkugambye nze nkomunikatinga nammwe Airtel gyolaba mukyala Babura bwatyo yabeera communicatinga nammwe ze nnamba 2 era nabwe kiba nti waliwo kyonna kyolabye namba ya simu yonna lwakiri tukubire kwezo nti Kawule mukoze communication eno nga si eno namba mbadde sigimanyi tujja kubanga tukubuusa ekitali ekyo mujja kubbibwa so tokkiriza kubbibwa kitukoze obi olw'ensonga nti bannaffe abamu nkimanyi waliwo n'abatakimanyi nti Matayo yakwatibwa waliwo abatakimanyi ate nga bagoberezi ba Matayo
abaana mbalina mikwano gyange bakadama bali mu biyumba ebyo esimu abaana yo bahirirwe kati agenda okudda bwati ku simu akubira agamba nti mbadde nsaba kwogerako ne Mwai Matayo gwe mugamba nti Mwai Matayo tumanyi byamutuukako tamanyi kati abo bambi kyonna kyanalaba kunga ku namba ezajja kulowooza kwe kutako tulina nti Matayo aligenda okuvaayo adde mu office okakalaba emirimu gye nga waliwo abamuyita omubbi eyo mubbi banziba nasindika ssente zange kyokka tebaddamu nakwata simu yange please ndi wano kubategeeza mu butongole nti for now Mwami Matayo tulina omujuni tali naffe ali kigu mu kkomera ekyo nkikkaatiriza so ndi ku kitebe taliko ne mu office talimu akolagana naffe ng'olina information gy'oyagala okufuna oba nga weetaaga ofuna ku products ez'ekitongole ekya Matayo Foundation zenjogerako products eziruwa zeze zikwatagana n'ebikomo bya kopa zeze zikwatagana n'empeta ezirimu eza kopa zezo ezikwatagana products n'engabo za Falaawo zezo kwegamba ezikwatagana n'amayinja ebyo byo we byojja kubifuna ebyo tebyetaaga kulinda Mwami Matayo era mu abayina ensonga zammwe n'obulamu nga bukyankalanye naye ng'ogamba Mwami Matayo lyantandiseeko naye nga tannamaliriza nandibadde okusaba nti fonna wandibadde ogezaako okulaba nga lwaki ofuna ku products ezo Mungu tomanyi ayinza okuba nga ayisizaako mpola mpola atulabe nga obulamu busobola okugira nga bwe butyo mukwano gwange butambula kinnawadda ngambye nti bw'obanga lwakiri weetaaga products ezo zifune kati Mungu asobola okuba nga ayisizaako eryo lyolaba lirimu ku mayinja agaviira ddala Emisiri era nga baalikola mu foomu eyeefaananyiriza piramidi gamu ku mayinja n'omukwano gwange agoogerwako nti bw'oba nalyo olw'amaanyi agali mu jjinja eryo munnange ebintu bisobola okuba nga bikutambulira kinnawadda tulina n'amayinja ago agali mu foomu mukwano gwange ey'ensolo oliye agiyita mpologoma gonna weegali bulungi ne tuba ne gano agali agaaka kati eryo jjinja eryaka liri mu foomu ng'ey'omutwe gw'omuntu baba Misiri bati batera okubanga bakola ebintu byabwe naye ngeri mu foomu ya mutwe gwa muntu eryo lyaka ezo na products osobola okubanga mukwano gwange ozifuna bulungi mu kitengole kyaffe ekya Matayo Foundation nabagamba anti ne necklace nazo tuzirina kubanga waliwo ajja okulemerera okubanga afuna sente ezigula ebyebbeeyi muko naye nga atayina akasente akasobola okubanga lwakiri agula necklace n'aba nayo oba si kyo empeta nazo we ziri ku miwendo egy'enjawulo era njala okutegeeza nti amasaawa weegali ag'abakyala wamu n'amasaawa lwakiri ag'abaami gonna weegali mu kitongole kyaffe ekya Matayo Foundation obukomo nabwo weebuli osobola okubanga mukwano gwange weekuuma nabwo naye nga mubukomo obwo oba tuzite bracelets mwamulina ziri ze tuyita mukwano gwange ez'ababedde ezo zolaba z'ababedde ezo z'ababedde ezo zolaba buli emu esobola okusika ginne waayo ebirunga birimu ebyo bye tugamba ezirimu kopa ezirimu tantalum oba tantalite ezirimu silver n'ebirunga ebirala bingi era nkubulidde emirundi mingi nti mixture ey'ebintu ebyo byonna yetuuka okubanga efuuka eddagala gye tuli olw'okuba nti abantu bangi bagenda bongera kubanga batwegatta ku bwegase wali bagamba nti ziwonya ndwadde poliisi bino ebikomo tebiwonya siriimu tebijja kuwonya kabootongo tebijja kuwonya kabootongo ojja kubeera ogambe nti kakati nze kawule amaanyi g'ekisajja bino tebyongera amaanyi g'ekisajja basibu ne bannyabo wabula njagala nkutegeeze nti endwadde gamba nga pressure endwadde gamba nga sukaali mikwano gyaffe abatawanyizibwa okusanyalala abatawanyizibwa kamunguluze n'ebiringa ebyo mbw ate omusayi gwekwatakwata ebyo Mukama Katonda kwayisiza naye si lwakuba nti ddogo biri ebirungo bye nkugambye emirundi ezirimu njagala ngezeeko okubajjukiza mikwano gyange abamu mummwe waliwo mukwano gwange omu yamala dde okubanga bw'ati afuna visa naye nakati akyalemeredde okgenda naye nga visa yagifuna mu December agenda Canada naye wallahi akyalemeredde okgenda naye nga we yatuuka ogisabira ng'ali kakati natuuka Kanyamuga naye wategedde musajja mukulu funa ekikomo kino funa ekikomo amalo kifuna mbeera Mungu n'asaasira naye nga yali akonye nti emikisa gyaffe olumu gituulwako ne wabawo n'omuntu akusiraanya tubadde naho kati keefuulako omutawana kalagawa talina kgenda kati agamalogo ge bakola ne batusiraanya n'ebiringa ebyo munnange ekiddamu nti ebikomo bino byolaba mukwano gwange si ddogo naye kwegamba ge maanyi ago Mukama Katonda ge yabitondamu ekyokulabirako kye tuwa kabakuumawo ke bateeka ku nnyumba akakwata eggulu ebimu ku birungo ebikakolebwamu abeera kopa oyo waakwatira amaanyi g'eggulu naye omanyi kye bayita lightning omanyi kye bayita eggulu nti laddu
naye akuuma kaba gemanyi gakopa kakati so gemanyi ago gegamu agajja okuba nti gakwata n'eddogo eritalika na maaso go kati ze products ezo nkubulidde mukwano gwange osobola okubanga nazo ozifuna bulungi nga weeyambisa ennamba zaffe ezo n'obeera nga products ezo ozifuna bulungi delivery tugikola nammwe abali wabweru w'eggwanga ne musobola okubanga lwakiri zino products nga muzifuna bulungi nnyo era bwe kibanga message eyo etuuse njagala kubasiima nti bannange mwebali nnyo mwebalire ddala okubanga lwakiri mukyakkiriza okutambula naffe ebbanga lyonna buli lwe munaatuyamba ne mbeera nga mugula products ezo nabagamba muba muyambye Matayo Tuno Mujuni alina stress zeri gyali nga yeebuuza abaana bakyasoma naye naffe ekituyamba okusigala ng'emirimu gitambula gemaanyi ago ge mutuwa ne mugula products ezifaananako ngezo ne tufuna amaanyi agasigala nga agasomesa abaana b'eggwanga naye nga mwewala ababbi naawo ekyo nga nkimaliriza njagala tugende ku mwami Matayo Tuno Mujuni osobola okubanga bwoti otegera omwana w'omuntu ali kaluwa obudde buno kubanga nkakasa nti bangi muyinza okubeera gye muli naye nga nakyo nkakasa bulungi nti mwetaaga nnyo okukimanya ekisooka kya byonna nababulidde nti Matayo Tuno Mujuni gy'ali ne stress ze naye nga tali bubi ekyokulya kwe nabagamba twakitereeza oluvannyuma lw'akaseera ako lwakiri mukwano gwange akaliwo emabega ne bamutwala mu kkomera lino ery'ekigo nga talina yenna amumanyi tebeetegeera kale yaguma okumala akabanga naye n'amaliriza nga takyasobola kukikuuma n'alya ku mmere yaayo eyalimu omunnyo yalimu obutungulu kiyamukola njagala nkutegeeze kyali kinene naye Mungu n'asaasira ne tubangawo enteekateeka ate nga nammwe mutuyambyeko lemuga nti akalole wategedde kano kaako katwale ku akawunti y'Amatayo basobole okubanga bamugulira ekiri special aleme kulya munnyo kubanga tukyamwagala kati mweye embeera neetaaga okubategeeza ati mwami Matayo Tuno Mujuni tulwanye nnyo okulaba ng'asigala ng'ali steady now obudde buno njagala mbategeeze mwami Matayo tumusuubira essaawa yonna okubanga bw'akyalabikako mu maaso g'omulamuzi ngambye tumusuubira essaawa yonna agenda kulabikako mu maaso ag'omulamuzi era bw'anaamala okubanga bw'akyalabiddwako mu maaso g'omulamuzi nga bwe nabagamba nti mu mateeka g'eggwanga nyaffe Uganda omukisa we guli nti omuntu yenna asobola okubanga bw'atyo yeeyimirirwa bwe tuba tukyakunoonyerezaako era nga n'emisango gye kwegamba bakyagikubamu ttooki bakuŋŋanya bujuzi n'ebiringa ebyo osobola okweyimirirwa n'ogenda n'ojja nga lwabeera bakwetaaze ne mwami Matayo Tuno Mujuni mbagambye nti omukisa ogwo weeguli era tusuubira nti essaawa yonna bakama baffe abatutwala bajja kubanga bamuwa bakkiriza abeere nga bw'ati afuna beyiro kubanga eri mateeka era nga ne mu kkooti okusaba kujja kubanga kuteekebwayo nababuulira nti Matayo kati Munnayuganda kibagambe etya mufune bulungi so nolwekyo musajja wa mpisa era bwe tusuubira ati ne banaamuwa bero agenda sigala nga ali igwe baneetaaga mu mbuga ngadduka misinde kaakati no kye tulindiridde essaawa yonna tugenda kubanga tubategeeza mu ssaawa nga 24 okuva kati ngambye nti mu ssaawa 24 okuva kati tujja kubanga tubawa amawulire agagenda okuba nti gakwata ku ebyo bijja okubanga bivudde mu mbuga naye ng'okutwaliza wamu gyali nga bwe nabasaba nti yantuma mbategeeze nti mukuume obuntu bulamu mumusabire busabizi gyali talaba threati yonna ku bulamu bwe alaba nga mumusabire busabizi ekikutte obudde nakyo kibute asobole okubanga bw'atyo mukwano gwange avaayo famire ey'Amatayo Tuno Mujuni neetaaga mbategeeze nti taata obudde buno naye bambi gyali byamuggwako kankiddemu kitegere nti taata gyali byamuggwako era bw'otuuka okubanga omusinkanyeko taata wa Matayo Tuno Mujuni kyasobola okugamba bigambo bitono nnyo naye agamba nti nze nsaba gavumenti webanga mutabani wange yabakosa bambi bamusonyiwe bamunzirize nze ntule ne mutabani wange n'ebimu nali namusaba dda akinkolere era Matayo ne tukkirizigana n'aŋŋamba nti ekyo taata nkikusuubizza yadde nali nfunyemuuko akacyankalono n'abatukulembera naye nzikiriza tusonyiwagane nabo tubeere bulungi so kaakati taata ŋŋamba nti omwana oyo kasamala okubanga bamuyimbula ajja kujjako eka nze njogere naye era bwe nayogera naye tujja kukkaanya asobole okubeera nga abeera bulungi ne gavumenti ya wano ekulembera mwami General Kaguta Yoweri Museveni ebyo nabyo bigambo bya taata nabyo njagadde obeere nga bwotyo mukwano gwange obimanyaako sofanga bwe biri ebisinga obungi ku ebyo ndowooza tujja kwongera okubanga tubibategeeza insha Allah ngambye tujja kwongera okubanga tubibategeeza insha Allah naye nkusuubiza nti mu ssaawa nga 24 okuva kati tujja kubaako amuliro buli oge tujja okujja tubeere nga tukuwa naye nga mwebali nnyo mikwano gyaffe okubanga lwakiri mufaayo nnyo okumanya kitulaze nnyo nti Matayo Tuno Mujuni mumwagadde Matayo Tuno Mujuni tumumwagadde naye ng'akimanyi bulungi ne kano kakulu nti we yatwalibwa waliwo ledda abantu be yali ali mu kubanga bw'ati akolako lwe nasembeeyo okubaako ekigo mu kumulabako Matayo nosirwe nasembye mabegako eri nga bamututta ekigo sebo yampa assignment nangamba kwataga ne mukyala Babura
waliwo abantu baffe naddala be nali nkolako ebiseera ebyo nga mission tennaba kuba complete. Abantu abo twetaaga bulungi nnyo mubawandiike bulungi. Mungu bwansaasira n'enva eno tulabe nga tuggusa emirimu gyonna gye twali tweyamye okubanga tukola tugigguse bulungi. Mu abasinga okutegeera ensonga zammwe ne mwami Matayo, mumwe mulimu abalwadde, mulimu abayina ebizibu byammwe, mulimu biki mwenna mwami Matayo abakakasa bulungi bw'avaayo ajja gezaako okubanga akola kye yeeyama era nammwe kye musuubiramu mission ebeerenga bw'etyo. Bakwano baffe nga egguka bulungi nnyo naye nga laavu yammwe ekyamazima tugisiima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mutukoledde sofa omulimu ogw'amaanyi. Nkiddamu okukikkaatiriza essimu yonna eyeekuusa ku Matayo tuno mu Juni. Senga waliwo essimu yonna eyeekuusa ku Matayo tuno mu Juni gye bakugamba nti yiino nagambye nti ojja kusanga endiga ziryoko ku TikTok abaana bakola sente bagamba guno omulembe si gwakubaka mulembe gwakulembeka naye ng'alembekera mu nsawo yo. Kati bw'obanga toli vigilant bulungi bajja kubba kutonda butonzi nti Matayo Foundation nga ye TikTok account y'omuntu gwe nosabala nti ntuse kubakalule batedeko gwayagala okuyambibwa nga bakuterako ennamba y'essimu babbi. Ennamba ez'essimu nkiddamu ezo zolaba eya MTN gye nkwata, eya Airtel mukyala Babula yabeera nayo, ezitali ezo please. Atulaba tuyina ne baganda ffe tukola emirimu gino basajja bagamba nga bamwami Kato, bamwami Peter, bamukyala Faith. Ennamba zaabwe tetuzibawa olw'obutaagala kubanga kwegamba tubasumbuwa ne tugamba nno ku lw'okukwatagana ne Munnayuganda katukose ennamba ez'ebbiri. Somwewale mikwano gyange okubanga munyagibwa obudde buno bwe tulimu. Omuntu yenna akunyagako ne bwe guba mutwalo ekyamazima aba akukoze bubi nnyo nnyini ddala. So njagala fonna wano ngenda okubanga mbasibulira, saagala kubanga mbalwamu nnyo, sigenda kubanga mbalwamu nnyo naye mumwenna abafunye messages welcome to Life for Tomorrow Foundation mbakasa bulungi nnyo mikwano gyange nti ago gabbi banange eziramu okukikkaatiza nti eryo libbi wogirabira wonna. Mukwano gwange message efaananako bwetyo manya nti eryo libbi eriwedde emirimu n'olwekyo lisindikire namuzinda lisindikire namuzinda nyabule nnyanya otulyoke tukkirize nti amaanyi weegali si bwe kiri. Waliwo kati buli njogera ku namuzinda waliwo abatya kyekyo kyagamba okityako ki atakoze zambi otyaki naye nga mikwano gyaffe mubale nnyo mubalire ddala. Nze Kalule bwentu bwe njagadde okubanga mpisawo message eyo ebalabula asaako n'okubanga tubategeeza nti buli lwogula ku products zammwe Matayo tuno mu Juni ebyaddala obeera otukoledde nnyo. Sofa nawe kambasibule ngenda kubanga mbagaliza obudde obulungi naye nga mbasuubizza temwerabira mbagambye nti mu ssaawa 24 okuva kati nja kubanga nkomawo ate twongere okubanga tubakomese gye tuusa gy'oli. Mukama Katonda w'ekisa akunkume.